olw'okuba ly'eddwaliro ekkulu e Busia Masaf Hospital lifuna abalwadde okuva e Bule n'ebweya. Kino kyetaagisa eddwaliro lino wakiri okuba na buli kyetaagisa okukebera n'okujjanjaba abalwadde bano. Tuli ku kkubo so tufuna abafunye accident abamenyesa amagulu abafunye obuvune ku Kawanga. Abatwala eddwaliro batugambye nti mwattu bamaze emyaka 10 nga tebalina kuuma ka x-ray kyokka ne ultrasound oba ka TV nako kati emyezi 2 nga tekakola. X-ray badde tekola bafunayo okemu eripoti bwewe etambula naye nga yo ekola ku kifuba kwokka ng'enoonyereza ku kirwadde ekyakafuba oba TB. That type was actually distributed to these hospitals when Joika was here, a Japanese company. But when they left, the X-ray also failed to work. We have followed up with these current engineers to fix the X-rays in even all these districts, but they failed to fix. Emyezi ng'ebiri emabega ne ultrasound scan machine waka TV ekibatu tukozesa okebera ku bakyala ab'embuto bana abalala balina ebizibu ebirala biri mu lubuto n'ebisigadde nayo nga etukyankanako ng'etufaako. Okusinziira ku atwala ebyobulamu mu Busia, Dr. Bernard Nanyama n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Busia, Helen Auma Wandera, ensonga eno bagitegeezaako dda minisitule y'ebyobulamu ne basuubiza okugikolako ng'omwaka tegunnaggwako. Mpandiise letters nyingi, emirundi mingi ku ministry. But we are still waiting and we see if next month, like they said, it can be delivered. Kati abalwadde abeetaaga okukeberwa n'ebyuma bino babasindika ku mulirwano e Kenya. Abalwadde bavaako esente nnyingi mu kubatambuza, tuvaako esente mu kubatambuza naye bavaako esente mu kugenda e Kenya oba amalwaliro amalala okukola x-rays. Okusinziira ku akulira eddwaliro lya Masaf, Dr. Fred Duko, mu kiseera kino basanga okusoomooza okukebera abalwadde olw'ebyuma bino okubula mu ddwaliro. Ssaawa eno ennoonyereza gye bayita ya radiological services ssaawa eno omuli etuluba erya x-ray ne scan byonna ssaawa tubiina naye tulina essuubi. Bino tubitegedde omubaka omukyala bw'abadde akwasa abakulu mu ddwaliro ebikozesebwa n'eddagala. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba omwaka guno we gunaggweerako nga bafunye ekyuma kino ekyabasuubizibwa minisitule y'ebyobulamu.